Okay, olutalo Edilisa Musuuza, Eddie Kenzo ne Bebe Cool lwongedde okwongerwamu enku. Eddie Kenzo yavaayo ennaku ntono nnyo mabega n'ategeeza eggwanga nti Bebe Cool alabika y'omu ku abali mu mupango gw'okwagala okundabisa. Buli wajja ku stage, microphone first and foremost bayakulwanira, ekyokubiri bajjako microphone oluusi bazikiza sound. Ekintu kyagamba nti waliwo abali mu mabega w'ekikolwa kino. Now, omu ku bantu abamwogerera ate nga yaliko manager we abadde alina kyagamba. Tambuza video. Ne banywa bukyayi nga bambadde element. Nga we have no problem. And stop it, yali te promoting, yali demoting. Segere. Naye abasajja balina kye bayita ekikono. Maama nnyabo. Bali abaana bakuwalana. Boban Mukuye, I see you. Honorable Alice, I see you. Bali abaana bakuwalana matiri no sekamu no seka. Ng'olaba kisusse. Kati omugagga waliwo agambye wano omugagga talina nnyimba. How all these things started. Omugagga yeepima tumuwemu stage agiddeko nga Kenzo agivuddeko. Kabenge, you know how all these things started. I don't know how anything started. Vamu ebyo ebintu by'okwogerera mu ngero gwe oba omanyi bwe byatandika byogere. Brad. Omukulu yeepima stage tugimuwa agiddeko nga Kenzo agivuddeko. Ogamba mbu kati oza mbu ye yeekoowa. Tujjeyo nze asinga tuteekeyo wadde katona kankanya owulire. Ne bakutuma abasiru otwalaye. Mboza yimbuki. Naye atya. Bajja kwekookinga bajja tuwulira. Yali mu kweteeka mu kyemba. Olaba Faizo. Abantu bano bo balowooza mbu olw'okuba tuli tusirika mbu tuli basiru. Bo balowooza we don't know what our brand has achieved. Bo balowooza mbu tetumanyi kwogera. Tujja kutandika okwogera you'll feel bad. Omusajja yagamba mbu when we start bragging, when we start bragging, you're going to feel bad, my people. So please, don't dare us. Because tujja barabisanga abatayimbanga. We have the bragging rights. Bragging rights tuzina tuzikoleredde. So be careful. Ate nga mu ggwanga fa abasinga banazo. We are the most deserving singa wabayawo embeera yo ganti kati twesome to bragging on every level. Tuyina right okuvimba. Kuba Martin aba abantu abatusumbuwa wano mu ggwanga lyonna ggwanga liri mu district 14 mu Meka. Temuli mu district gye batusingamu bawagizi. Ekyo kyo nawe bakimanyi. Ekyo kye kisookerwako. Teriyo gye basobola kutuuza ne batutegeka ne batusinga abantu. Teriyo mu ggwanga lyonna. Tebategekera tebagenda yo babagulawo. Okitegeera. Kati ate ekyo kye kisookerwako. Bwe tuba baakuvimba. Batuweeko ku record zaabwe nga bayimba mu districts ez'enjawulo. Naye yagwe eriko basalawo kukola kololo bakola ddoomu. Netubalaga bwe bakola kololo entuufu. Kololo gireke. Kololo gireke. Babalowooza mbu ffe byetukola tetubalowooza bye tukola tetubimanyi bwe tumala obikola ne tubyerabira. Abantu betwandibadde nabo mu campaign nga tupushinga bintu bya muzeeyi nga binyuma nga tukolera wamu babeera mu bintu bya kulwana kulagako bobo. Tugenda bavimba banyiige bandibadde mu bagamba ne bateeteeka mu kyemba. Omusajja yafuna issues n'abayimbi b'omu North Ekololo ku nomination.
nga tetuli nayo tetubiriimu nga tetubiriimu ebintu byabwe abayimbi beeri ne batabuka jjukira abantu beeri mu north bakolagana n'abakulembeze baabwe directly kuba abagaga mu secretariat ba mu north abayimbi bakubidde abagaga babamazeeko emirembe bannange ffe tesimanyi tebatuwadde kuyimba simanyi biki abagaga sente baba bazitadde abagaga ne bayimiriza activities zonna ate omusajja ne yeekwasa my friend okitegeera ate nga ffe jjukira n'ogwo omukolo gwabwe ogw'ekkololo baali tebaatutaddeko baabatuteekesaako kifuba bagagga be babagamba Kenzo mumuteekeko ku mpaka era ne ku posita zaabwe tetwafulumirako olira ka comment kano Faizo Busaimo Kawalata BBS yaga said Bebe Cool yayamba Kenzo okufuna ekisaawe ekyawa mwe kyakololo nti ndowooza olaba. Can you imagine the level of idiocy? Mbu Saimo yagamba Kenzo yamba Bebe Cool yamba Kenzo okufuna ekisaawe. Yamba Kenzo okufuna ekisaawe. Can you imagine? Oya ategeera. Mama alaikum salam. These people at some point they become so funny. Ako nkagase kwoli yagambye mbu Kenzo yeetonda. Bonna buli funny. Abaana bano. Bebe yayamba Kenzo ofuna ekisaawe kya kololo. Bebe yayamba mutabani w'omulwanyi. Mna Bebe yayamba Kenzo ofuna kololo for the first. Wow. You can imagine. Don't kill the messenger. Messenger. Waliwo n'abanyumirwa endongo yaffe ku bbanja naye nabo mbalaba boogera waba bwe tukyabanja tebbo za gundi. Abaana bano bali nzita. Bana balina omuzannyo mungi. Waliwo abantu betubanja Eddie Kenzo 10 years of Eddie Kenzo. Tubalowooza mbu twabyerabira. Naye eyo tetugendayo. Saba batufunira abaana abo. Olira wano. Mbu he didn't help with getting Kololo, but he helped when some people wanted to sabotage even Kenzo, or even Kenzo what ategeeza ati. My friend, Bebe Cool has not helped Eddie in any show anywhere. Newhere Eddie newe yagenda mbebe mugaga meredda. Bebe Cool yamugoba yagenda asome. Think baleme kwebuza magezi. Yamuyamba ki? Obambu biki. Ani yali asabotaginga show? Era show. Bagamba bino ebyaluba bye yala agamba ngo. Ate byaluba byagwera mu kooti. Bebe Cool jaji. Byagwera mu kooti. Naye abaana lwaki balimba? Bye byanti bo